Olalebo Muwanga Kivumbi webaze nnyo mukulembeze. Webaze nnyo mukulembeze kubanga gwe omu ku bantu ababadde ku listi ey'okuteeka ku ntandaalo. Wasooka n'otagalamu awo ne bampuuga ba Medard Sseggona n'otagala naye ate n'omala n'odda ku foomu. Statement yokka gye wakoledde mu lumbe lwa Sseggirinya yakuzizza ku foomu naye nga gwe omu ku bye twali tutadde ku ntandaalo naye kati ate tetuyinza kulaba mukulembeze mu kamwa. Kasita yavuddeyo ate n'akuwa obwa Deputy President Buganda Region. Kati kiba kitegeeza nti bwe tukuyisaamu eggaali tuba tugiyisizza muye naye nga watagala ate omukulembeze ono mugezi era Muwanga Kivumbi kirabika emisambwa gyewammwe gikwagala. Ojjukira President lwe yafiirwa mwannyina ne mwagenda okuziika nga naawe olinayo omukolo ogw'okwanjula muwala wo oba yali ayanjula oba yali akola ki n'osooka odduka n'ogenda n'omala okumuziikirako. Laba naye bw'ava eri najjaawo ne tusooka tuholdingamuuko ku fire naye ate tetwamala okuholdinga fire laba bw'ojja okola statement mu lumbe lwa Sseggirinya eyaleetedde abantu bonna okukankana ne bagamba nti Muwanga Kivumbi olaba akoze statement efaanana bw'etyo. Kale tubadde tukyali ku ekyo laba bwakuwa obwa Deputy President bwa Buganda naye wadde yabukuwadde ffe tugenda kudda emabega naye you on account. Wootagalira bw'oti wonna n'okola ensobi ogenda kudda ku ntandaalo ffe tetujja kufaayo ne bw'onooba Deputy President ne bw'onooba ki naye kati ku ssaawa eno kyokoba kye tukoba kyogamba kye tugamba baaba. Owulidde oyakuwonyezza laba woogenda okumala ebisanja 6 mu Parliament. President yakuzanyidde akabaddi era President Kyagulanyi mwebaze. Tubadde tetukyayagala muntu yenna abadde mu kifo kya buvunaanyizibwa naddala b'MP bakansala bameeya abakadde tetukyabeetaaga kubanga mmwe temusobodde kufa omuntu yekka mu bulamu wano gwe nsobola okusimbirawo omubiri n'enguyiwawo ndowooza ayinza kuba Louis Rubongoya kuba musajja watutafugangako naye ate tumulabye nti ayimiriddewo n'abantu mu buli nsonga yonna. Owulidde tagadde newankubadde bamwogeredde ebigambo. Ow'okubiri gwe nnyinza okuyiirawo omubiri era nga ndirwedde ogumuyiirawo ayitibwa Waiswa Mufumbiro. Oyo naye tatagadde ayimiridde ku statement size ayimirira ku nsonga n'agirambika. Kale abasajja abo bwe bakugamba nti kiyira ate Waiswa Mufumbira watukola bubi. Nze nali nkwagala ku bwa Lord Mayor. Kubanga okusinzira ku vision yo n'entegeera yo n'obwongo bwo osobola okulaba ebintu ng'ono abaddewo n'okumusingako. Naye bangamba nti bakutwala walala ne baleeta omuntu omulala tetukirinaako buzibu nakyo tukisanyukira. Kaakati wano mu Kampala Central wo twagalawo Louis Rubongoya kagwake keetonnye abantu ne bwe baneesibawo. Mwawulidda nti omulalu Nsereko byagenda ayogera azunga buzunzi tamanyi kyayagala. Nze nabagamba nja kuba Nsereko mulalule kati Nsereko namukubye ne musuula n'eddalu yawunze atagala butagazi ajja ku bwa Lord Mayor n'asooka addukayo najja ku bw'MP n'addukayo kati mpulira kyatazze ku bwa President bwa Uganda jiddemu RF Resistance Simanyi Forum Resistance Forum mwajidde oba bakiyita Resistance Forum oba Resistance what Kekibiina mwajidde naye byonna byonna Nsereko byagezaako okukola yeekwata ku bisubi ebyo abantu babikola dda bakatumba oye ne baba planninga ne babaleeta nga baba plantinze. Tewaliwo muwagizi wa Bobi Wine yenna asobola kuwagira Nsereko ekyamala biseera era bali aba NRM gye wasooka okutalira bojja okubanga bookendeeza ku nnamba wano tumaze okukuba tukwanudde ate kati ogenda kendeeza bululu bwani. Misoni yo gwe yakugenda ku ballot paper nga bwe watugamba kuba eyo misoni twagiruka naawe. Oyinza okukyegana twagirukira ku Kowasisi office wali wootuula nga tugiruka nga nkugamba tosobola kwesimbawo ku bwa president
Kyagulanyi yakyalina amaanyi nti nze kasita nzija ku ballot paper eri abazungu baba bagenda kunteerako buteezi ssente gwe kazibwa ofaaki nze kasita nfuna biliyoni zange nga 3-5 nkubayo laala ennyanga nzira ku radio na TV kyekyali ekibalo ekyo katulawo bakinaatuukirira ng'ogenda kufeekinga President Museveni wali oyagala okufeekinga naye kaabe lubaale kaabe Katonda olw'okutunyigiriza ennyo ggwe Nsereko ne banno mu Parliament twasazeewo tuyimirire n'abanaku n'abaavu tulwanagane nabo tujja bakuba paka ku ttaka ate nno nkomawo ne bwinoowo Nsereko kubanga amawulire ge nnina agakyali ku fayiro yange nja kukuba paka bulijjo abantu tubagamba nti oli munubbi nga bawakana gwe weetunuulire bw'ofaanana ebinnyo ebyo weetunuulire bw'ofaanana amawulire nkyayagala gafuna mu bujjuvu ne mu famire kitaawo gye yakuzaala bagamba nti jjajjaawo azaala kitaawo omukyala waliwo ebyogerebwa mu kkobe gye baakugaba si gye mwali muzaalibwa oli wampologoma naye kammala okubinoonya bulungi mbifune nja kukuba bino gwe wabitandika ng'okumanyira abantu nja kukuba ate kati nzitowa nja kukuba Nsereko nja kukuba ebyomanyira abantu mb'obagoba mu nnyimbe kati Kyagulanyi olumbe alwagaza ki wagaye mbutageza n'alinyayo olaba Kyagulanyi akyali standard za lumbe ebintu byalowoozaako binene bya ggwanga bya nsi yonna ng'odda mu kwasaamirira mbutogeza okulinnya ku lumbe aba akuyambye na buyambi okujjayo kubanga olumbe aba alutadde ku maapu n'alutumbula naye ate bw'omuga ajjeyo afuneyo ki takyali kilasi za lumbe ye singa abadde akyali kilasi ezo mbadde nsaba omukulembeze ow'ekitiibwa Robert Kyagulanyi Sebo His Excellence mbadde njagala singa kibadde kisoboka walirabisizzaamu ku Nsereko ono n'otugamba ne tuvugayo eggaali n'olaba Nsereko bw'ayita mu bitooke n'akakasa ti bano abasajja baamalako ate bwe tugivuga nze nkeerumbira face to face nenkakwata nenkafata erinnya ebyo nembiyiwa ne kalyoka kategeera nti abantu tuli bakoowu gwe ogamba mbu President talinnyawo omanye eggaali President gy'atambula nayo omanye eggaali gy'atambula nayo gwe ne Gaddafi yekka Geno Gaddafi yekka Geno Okero Geno Nuwa Geno Akireewo Geno Edimutwe Geno abo bokka abantu balinga 10 n'obalaba oyinza okuyita obuyisi mu bitooke bakubuna obugaali gwe bwolowooza bw'otambula nabo bali ate tebasasulwa bakola mwoyo gwa ggwanga alagira bulagizi nti tuyitewo olabe Nsereko bw'otayite mu bitooke n'onoonya ne w'oyita nga tolabawo kama abakuume naye nkyakomawo n'ebintu bingi nnyo nasazeewo nja kubaka Nsereko kano paka lwe naakayingize taka mulimu abajja mujjonkera mwe ne mutategeera ffe Nsereko gwe twogerako tumumanyimu abamu mwaka mulaba mugwira bugwizi ffe atutuusizzaako ebiwundu bingi bye tulina n'olw'ensonga eyo bwe tuvaayo okubalabula muyige tasobola kubaagala kwenkana ffe bye twamukolera eyembwa tasobola n'omuwulira mbu simanyi yayambye gundi simanyi yakoze bati mugabira mu butaala mugabira mu kamera nesegirinya yakafa jjojojojo n'aleka ng'azimbye emizigo empereerwe akoze faamu emukono ennammere azimbye amaka just yamaze ekisanja kimu kya bwa Lord Mayor ekya Parliament kyamusaze tulabagane nga nkomyewo ne episode endala. His Excellency, big up man.